Bannakyewa abalwanirira eddembe ly'abaana abawala abazaala nga tebanneetuuka basisinkanye okusabira abaana ekika kino n'ekigendererwa eky'okukunga n'okwebaza Katonda okukyusa n'okukubagiza abaana bano. Ensisinkano eno ebadde mu Kampala ku Remnant Generation e Busega era yeetabiddwamu abakulembeze b'ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abaana ekika ekyo. Annabel Nakabiri nga yakulira ekitongole kya Remnant Generation agamba okusaba balowooza kye kintu buli muntu kyasobola okukola ekitalina ekiteetaaga ssente era nga Katonda asobola okuyingira mu bulamu bw'abaana bano abawala era obulamu bwabwe ne bukyukira ddala. We walk a journey that is in 4 phases. With these girls, one is rescue. We want to make sure that we find these girls in places of vulnerability that can be on the streets. Some of them are in the brothels, others are chased away from school, others are referred by probation officers and by police. And so we walk a journey of rescue. We identify these girls that are in need, and when we identify them, then we start walking a journey of restoration that can be either in the shelter for those that need shelter, or working with them within their family units in the community, what we call a community-based care program. And they receive health care, feeding, counseling, and healing from trauma. And Nakabiri agamba omuwendo gw'abaana abafuna embuto mungi wano mu Uganda ng'entabwe eva ku nsonga eziwera omuli n'obutaweererwa pozi n'obutafiibwako mu biseera ebimu. I think it's widespread across the country that many regions are affected differently, but I think we are seeing a lot of vulnerability with regions, especially in the eastern, where we have the Busoga region, where we have people from Mbale, where we have the mudslides and all the environmental disasters that are happening there. In Bududa, for example, where we were recently, because of the landslides, because of the cultural practices of Mbalu in Busoga region, because of also the cultural beliefs and practices there, and for a very long time, the failure to take girls to school have contributed highly to the increase of cases of teenage pregnancy in those areas. So, probably... Kalemera Elizabeth omu ku bakulira ekibiina kya Anti-Hill Foundation ekimu ku ebyo ebyegasse era ekikola omulimu gwe gumu agamba omulimu munene nnyo naye gusobola okukolebwa. So we would like to see that girls break beyond the barriers that they face, especially those that have been affected by teenage pregnancy, child marriage, and in the fact that they can embrace second chances and opportunities to get back into school, acquire skills, and be resilient citizens in our country who can add value to our society and the economy. Mu Uganda, abaana abasinga okuzaala nga tebannatuuka basinga mu bitundu by'omu buvanjuba era ng'omuwendo guno gweyongera nnyo mu biseera by'eggandaalo bya COVID nga kyetagisa abaana bano okuyambibwa n'okufiirwako okuddamu okusoma n'okusanga obulamu.